Adi ono. Kati Abantu kakambwe nnyo. Kumugoba wa. Mbu yasaze busazi naddali wakasazi. Yene yenywera. Ndowooza olw'amazzi ekintu yakakijja mu buli. Yogwe twagobye wano nga anti kati byo bitano lwekye bava balutwala. Abakutwala bali badduka ono yali atomedde anje ne kolutalo watandika ndi awo muta tampulire wali ogwe bakuba wana embigere aye wanga wali asala dduka tena mpulira mudduze nagoba oli adduka ati mugoba kumutomera Mpale ba eru. akatonna kawulirako nendoza bana babbanga nkugambye yali munene yabadde munene nga wachwa ajjamu essimu gyali awambeku oli aziba omukazi omukazi bonna bamuwa batigaavu naye nga atandika kuba singa yagitwala singa neyagitwala simu yali egenda eryaka negina bagireka kati ate omuntu akisanze wali awakawoya walankira bwati The find the situation is still calm. However, Mikasa people managed together and brought some banana plantation and put on the road and they took something. We responded, but they dispersed and went away. However, we responded when they had ended up to us.
ne material yennyini ya poliisi bino awo basoka ni babande ni boja ile wali kimato kinapata chokshen ingawa wewe tubachi bani boja ya become happy oh da babitambula sikitegesa batu sikitegesa batu te time katuwe batu gambi nga police correspondinga bazo ko de babo ai akumangunya ndo asokerako hata nembodi bali kutapu anga chitoiza chikolo not one person mind it was in public akati ababa makanika aga CID ababa makanika kwa katundu abo bantu batenga batandikira one is the first and the other tukuli kumanya biwo musisi bya madoadoa kale then general people ebandi babigwa na mubaraki baba ne batwale ni bagamba police kati umuntu agenda kola mission ye ateka kwetu ngambe baja gamba police navumaganya police abantu woninge kubini wosinga uniform no wanika just now jacket ni kibula ngo tolanje you are not aware are you sure When they say that from the hospital is coming back, we meet and we learn tomorrow. I think this is not the first time. But no vafusi abapi. When no money about an epic. and the thing is that the seller People say they don't know who are they looking. olwa obano lwaze ne bakuba enduulu
ne bafuutuka mu mulyango gw'emmanju kuba badde beesibiddeyo ne baggulawo emmanju badduke kuba badde bakuŋŋaanyiza balina ssente ze baatutte ze saategedde bulungi kuba mukadde obedde akaabagama ssente zonna bazitutte kati nga bakuŋŋaanyiza n'ebintu eby'omunju bino ebyatika babiteeke mu mmotoka bagende nabyo bikopo magiraasi biki ebyo byonna nga baagala kgenda nabyo kati onoomu eyadduse ng'ayagala kudda mu mmotoka n'asanga eno nga tuliyo bangi nadduka nadde emmanju kati ne badduka ono gwensuubira nti eyeeyambulidde wano yo ye twamugobedde awo mu kkubo nga nina gwendi naye nga tujja tumusamba bw'agwa wansi bw'ayimuka kati we yayimuse ng'akooye okudduka engejyadde wakyo nga tasobola kudduka n'akwata nangamba kati mwe kansooke mbamalirize lwaki munnemeddeko kati we yakutte wano waati ne tudda emabega ne tumutya kati kwe kujja n'asanga bano abakyala mu kkubo kati omu n'amukuba essimu y'oli brother wange gwe yabadde awambye essimu yadde agenda nayo n'agimukuba n'egwawo kati mukudduka ennyo ate ndowooza n'asuula n'essimu endala abatuuze gye balonze kati kwe kujja ndowooza neyeyambulira wano n'alyoka agenda kati twamugobye okuva wali olwo ekkubo gye babadde bamanyi lyerina eriva ku kisaawe kuba emisana gyo bonna abantu bagamba emmotoka obedde eri ku kisaawe awo waggulu nga weepaakingi kati lyerina ekkubo lyokka lyadde amanyi kati twamugobye okuva eri najja nga adduka wano kati nina gwe nabadde naye ne tujja nga tumusambe nga tukuba enduulu abantu bajje batuyambe naye ng'eno teri nnyo bantu bavaayo abantu nga balina va mu tawuni eno kati ng'ajja agwa wano kati we yatuuse wano n'ayimirira ng'akooye n'akwata wano bw'ati wano n'agamba kati mwe kamusooke mbamalirize lwaki munnemeddeko kati engeri gye tutaategedde kiki kyajjayo ne tudda emabega kati mukudda emabega n'adduka wali kwe kusanga abakyala ababadde bakola kyabadde bajja kati omu n'amukuba n'amukuba essimu gye yabadde awambye yamutowa nze Sentonga Isaac wava muno Sentonga ani? Isaac wava muno ng'era ndi mutabani w'omwami gwe wabadde bazze okunyagulula yani ye Paul Musoke Paulo Musoke Paulo ava muno Musoke Paulo wava muno Musoke ye taatawo ye taata kati jo nga eri badduse kati jja akawungeezi emmotoka yajja ewaka ndowooza simanyi oba babadde bakitegedde nti wendi kuba ntera okujja nenvaawo bwentyo kati nabadde naakadda ku ekiro ekyakeesezza olwokubiri nga naakakomawo ewaka kati nabadde mu boys quarter mu nnyumba eno entono kuba mwensula kati bano we bazze saalabye mataala ga mmotoka nga gakyama ewaka wabula nabadde nfulumyeko ebweru nenneekanga emmotoka ng'eri mu luggya ate nga sajja bye ng'eweta kati nenneebuuza emmotoka eno ekimya ekiwano kati nenneetolola mu maaso ndabo baaliwo abagenyi kuba muzeeyo engeri gyali mulwadde bantu bangi abajja okumulabako kati bwe natuuse emiryango g'ennyumba ng'oluggi luggale tewali yadde engatta eraga nti waliwo omuntu ali mu nju nenneetoloola emmanju ndabe kiki ekiri emmanju ng'emmanju waliwo engatto z'abano ab'ewaka kuba baliwo basatu mu nju muzeeyo omusajja omukyala ne kazzukulu kaabwe akato kati ewaka bazze bakimanyi tubeerawo abantu bana kati muto wange ye ate we yabadde anaaba mu kinaabiro kuba anaabira wano ewaka n'agenda mu tawuni gy'asula n'alengera abasajja ng'omu akomandinga munnamu kajja ntuyingire n'ate naga abantu bano ate we bayingidde tebaggyemu ngatto bayingidde buyingizi mu nju kati bwe yamaze onnaaba n'ajja nga basibyewo n'emmanju bali munda n'akonkona nga bw'ayita akawala akali mu nju gulaawo Joani kati bwe yakayise omubbi onoomu ye yagguddewo n'amuteekako pisito wano kati bwe yamunaddeko bati n'agamba gwe tubadde tulinda owookuna eyo ye bamusibiddewo akandooya ne bamusiba n'amagulu kati bwe bamusibya amagulu ne babeera mu nju nze bwe nazze ndaba engatto ze ziri ku mulyango ez'amama ziri ku mulyango nezino ezakawala naye nga siwulirayo ddoboozi munda engeri muzeeyi gyatawulira bulungi n'amaaso obutalaba bulungi kati babadde bamukolera sayini bamulaga twagala ssente naye nga ebimu abaasobola okuwuliramu kati nze wenalingiza mu katuli we nti saasoose konkona nga neekengedde
neningiza mu katuli akatono mu luggi nenda bona omusajja ng'ali bwati ku muzeeyi ng'alinga alina kyamukaka kukola okumuwa naye nga bano abalala sibalaba ndabako emitwe ebiri bano nga baba sibidde emigwa wansi kati nengamba kankonkone omulundi gumu ndaba omusajja ono singa yeekanga ngenda mmanya alina ekyobulabe kyakola ki kati nenkonkona omundi gumu nga mpita omwana ali munda Joan bwe nakonkonye nagira bwati kati nagira oli munne yabadde mu kisenge yabadde anoonya mu kisenge kati nenzirukayo emmanju nenzira mu luggi lw'emmaaso ono yagenza okujja emmanju okulingiza nga talabawo ki muntu kati ngendo tuna wansi nga bano babasibye emiguwa nampita mu ndabirwamu wente ey'oluggi kuba endabirwamu mu shedi tekwabaddeko ttaala ng'ettaala eri munda nga nze nsobola olaba munda naye nga bo tebasobola kundaba bweru kati wenalabye bano nga bali wansi babasibye emiguwa kwe kudduka na sisita wange asula okumpi nengenda nemuyita nemugamba mu nju waliwo abantu abazzeemu naye basibye maama n'ekiwanuka emiguwa kati bo mu kujja tebakitegedde nti nze nabaddewo owokutaano kuba nze nabadde ng'owookuna nga nze gwe balina obuwamba kati ate muto wange gwe bakutte ne balowooza yenze kuba nange nabadde naakadde okuva mu kibuga nga nkomyewo ewaka munnange poliisi yazze era naye yaggyewo nemmotoka negitwala naye netubuuza ebyayo era byebimu nga bwe byabadde poliisi yazze era yono yatukuumye paka obudde okutya ne balekawo era n'abakuuma emmotoka paka bagize ki ne bagiddukira kati oyagala bakwate abantu ababbye ssente zo ate lwaki saagala kubakwata muno tezabadde zange bwaba bakutte babakwata babonerezebwe ate sente bazitwala baddamu kweyagala ate era nga baddemu nga babonyabonya bannaabwe senga batwala bamanyi nti abo kati tugenda kusuubula nedda kubanga abavubuka bakyali bamaanyi bino byonna ne basisa nebabukaniza eri buli wamu obugoyegoye bw'abantu abakulu nemubumansamasa byonna bikibi oba kusawange mu kitundu babiri mutuwulira enduulu bajjanga basatu ba babiri nga baddukayo omu n'abuukira eri nga tukyali awo ku bumuli wansi omulala katukuba enduulu kumbe naye tuli mabega naye akuba enduulu yenayabadde mu kyambalo ekyo kati yatuukawo mu kkoona ng'alaba tusigadde bakazi basatu n'agamba mwogera ki kale n'agalula eŋŋuumi ye ne tudda emabega n'ayambuka kasaawo bwe yayambuka nendaba ng'akyama wano ewange nesitajja kuba yakyamira awo nenzirayo eri kale nenzirayo eri gye baadde bagenda okubba wano nesitajja awo kati egyo nalabisanga nga 10 oba nadde enkola kyawo nenengera niigiina kuba bagambye omubi yali mu niigiina nendaba n'empale ya poliisi ate nga nagirabyeko ekiro mwebyo yadde ayambadde awo nempitako ku baneiba abamu ne bagira ne bayita ono omwana kati olina kyoyogedde nti yayagadde okwagala okukuba yayagadde okuba eŋŋumi kale nga wali mu kumugoba ffe nga tetumanyi nti yeye nga tukuba enduulu naye ng'akuba nga waliwo abali mu maaso abalala betugobayo naye ng'akuba kati weyatuuka awo mu kkoona awo nga batusigadde batini tewali gwe yakuba ne kale yagigalulayo n'abuuza mwogera ki ne tumuleka n'ayambuka n'akyama weewange nestajja kati ffe mulanga alinga kasiro abigagira ati era nga byakolakola bitegeeza kwagala ssente yatutiisizza nnyo obudde bwetulowooza nti oba alina n'emmundu naye nga babadde n'ekyuma akyakulamu nga pisito kakati wano ne bavuddeyo liyazeyo najja naga nti ffe batusindise kujja kukujja kubajjawo abantu sobe bana yatugambye bana abantu bana batusindise
batusindise tubajjewo batuwadde obukadde 3 naye kakati twagala namwe omuntu 3 nga bakusaba ssente tulooke tubaleke ng'ate omusango gwaki ogwo bakuwadde obukadde buyitirivu nnyo bakwadde ssente nebanaate ssente nazijeebwa baba bagamba nti nga babaga nti batuwadde ssente abo babalimbye mukimanyi era bwenti konza abo babalimbye siwali ssente gye twafunyewo wano ate twatunze eki mukibabagambye nti twatunze ekintu gundi nebatuwa ssente ebunga sibuti sisi byankutte wano ku mukono wadangani gwe jangu eno muzeeyi jja tugenda wano nkubuulire bulungi antwala ngenda ngwira nabugwiranyi bantuuse eri mu ntebe eri nga banziza eri bati ku ntebe eri netunudde neti avudde kweno wano nga nze wava muno Pawulo. Wava muno Pawulo? Oli myaka ng'emeka? Ndi myaka 8 n'okusobamu. 8 n'okusoba? Ne kubanga ne gavumenti ebadde tumpaayo akasente nembaako wembadde obukadde bagenda emitwalo 9 zabadde 9 zebagenze nazo zabadde awamu zabadde 8 barondirira nezino zetukozesa wano. Naye bategedde batya nti nno kuba bategedde batya nti nno watunze ekibanja kuba balina muno gurupu zaabwe endala ezibabuulira balina gurupu zaabwe endala ezibasomera kubanga nina akasomero eri ke nakola nkapangisa kati akolerawo omuwala yakalongoosezza bulungi nnyo waggulu eri okasozi kati abasomi nga bumanye kati abavubuka bali mu ebigurupu byakusomasoma bafunye ssente nabakola batya bidiirudiiru ng'ebyo kati balowoozezza nti oli nakamuguzizza era ne bazza ne bangana bafunye ssente obukadde 40 konziya 40 nengaleta muzeeyi ngakozesa ekiwano owulira kale ebintu bingi nnyo. Waliwo abazze okubuuza ku babbi bano nga bwe bazzeemu ngamba bazze be batukoze ababbi bano bazze okubba sento ng'alina baleese oba tolina byobuzimya nayenga kati bo bajja batya gwe okutegeera nti babbi wategeera otya ate okujja oyinza munnange okukumanya nakati bayinza okuba nti bayinza okujja netomanya batuguddeko bugwira nze nabadde wano bwenti nga ndowooza nti munnange bazze kundabako nga mubuumuze naye era batera okujja babagamba nti mugende wali tasobola ate bazirawo babawo obutebe mutuleko nti afe ebyokutuula si bitwagiridde nenga nti ate bano bagiridde ki basawo bizibu nebuuza mu mutima nga baganda nga bakanga ate enyambalo gye bambaddemu era etiisa nenga nti nno bano ate bambadde batya kwagamba biddugavu nze siraba nnyo naye kati wano ndaba ebintu era nga balaba mu biddugavu nga bonna bagira ate nga bagize bati baliko kye banyonyola kituufu tuusa obutebe babuganye biki nti ffe tugiridde birala nnyo tetulize kutuula funza ate futama nze mwoyo bwanenga nti abatazze kutuula batandika musiba nga basiba nga bamusiba emigwa bamala omusiba emigwa nga baddamu ngera batulugunya muzeeyi leeta ssente omuzeeyi siina ssente nga bagamba kiwa muleete ssente wakiwa tetulina ssente zonna zigweredde ku muzeeyi mulwadde namwe mulaba bwafaanana kati ffe ssente tuzigyewa kati bwe baamaliriza 85,000
ze bajja mu bisenge. Ze bajja mu kisenge. Kinana mu etaano zezo ze mwali mutunzeko ku kibanja. Motoka eri wali tubadde tugiyita y'abagenyi y'ababbi. Kati adduka ayita munno okujja okukuba enduulu nga ssente zo baazigyeyo dda. Bulidde. Kati wali bagulawo buguzi nga balaba eno batandise okukuba enduulu nga bafuluma nga bakola nga badduka nga bagenda. Ssente mmeka? 85,000 baatwala. Gwani? Grace na Nyonjo. Grace na Nyonjo. Beatrice na Nyonjo. Oitenye? Akati twabadde tuli wano. Motoka ngejja. Manyi muzeeyi yalwala dda ali mu nju. Kati ng'emmotoka ejja. Bwe tuli mu kisenge ne muzeeyi muleetedde eddagala okumira. Ng'oyo omwana omuwala Joan ajja. Amuleetera kyali. Ng'amuleetera kyali ng'amuteeka awo. Akati namugamba genda okole ki? Oleete amanda tufumbe ekyayi owaffe lwe tunaanywa. Kati omwana bwe yafuluma ne ssente agenda aleeta amanda. Agenda okutuuka ku syedi emmanju nga waliwo abasajja babiri. Nga bamugamba twagala muzeeyi musajja. Nga Joan abagamba muyingire ali mu nju. Tufe nga tuli mu kisenge ne muzeeyi. Kati bwe bajja nga bayimirira awo. Nga bagamba yimu abazze okulaba omulwadde muyingire eno mu kisenge. Omulwadde tasobola situka ali ku buliri. Nga mbateera wali obutebe nti mutuuleeko abo bassebe. Kati nga bagaana okutuula. Nga bagamba ate mmwe abazze okulaba omulwadde lwaki temutudde? Kati nagenda olaba tetwagala kulaba kyoyogera. Muzeeyi jangu. Omuzeeyi bannange munsanze ndi mulwadde sisobola kutambula. Kati omu ng'amukwata omukono ng'amugjayo ng'ajja amuwalaawala wano ng'amutuusa awo. Omuzeeyi amugamba amazzi gabadde gannuma njagala kufuuyisa. Kati nga bamuwalaawala wano nga bamuleeta nga bamutuusa awo. Kati nga bagamba gwe leeta ebbaketi. Ono gyakunkumulamu mangireeta mangiwa muzeeyi. Muzeeyi ng'akunkumula mu ssulo nga bamuyimiriddeko bati. Ng'amala kunkumula mu ssulo nga bamugamba muzeeyi tuulaawo mu ntebe. Muzeeyi atuula. Kati bw'amala okutuula nga bamugamba muzeeyi batabani bwe batusindise tukutte batuwadde obukadde 3 naye tetwagala kukutta twagala okole ki otwongereko obukadde 3 ffe ekintu tukiveemu. Muzeeyi ng'abagamba kati nganze bwe mundaba bwe nfaanana obukadde 3 mbujja sirina ssente zembawa. Muzeeyi ffe tubaye twagala kuleka nga tukusse okwata obukadde 3 obutuwe ffe ekintu tukite. Omuzeeyi sirina ssente eyo nalwala dda bulidde. Kati olwamala ng'ate bamugambira ku lunaku lwa bbalaza twagala ssente. Kati olwo ffe batutadde wano emitwe giriddawa ku ttaka nejjo wani. Kati omuzeeyi agamba yabagambye nti bampadde ssente yabalimbye nze sirina ssente tebanandetera ku ssente. Muzeeyi oba oyagala obulamu twagala ssente. Oya bannange nze sirina ssente. Abagambye nti nafunye ssente sirina ssente. Kati Mukama yamanyi yanteeka mu nsi. Kati ne bamutunuulira era kubulaba naye leero nakyerabiddeko nga kituuse wa muzeeyi wange kuba mwannyinaze we yampita natya nnyo nenziruka naggukira ku luggi lw'emiryango ngenda okulingiza nga bamama babatadde wansi nga mwannyinaze omu bamusibye emigwa. Kati nempita akawala akabeera n'abakadde nenkayita ngenda okulaba nako kali wansi kwe kuwoggana n'enzira emmanju naye ng'omu eyali asingako obunene eyali ayambadde ebyambalo bya poliisi ye twasisinkagana ng'addukadde eno ku mmotoka ne mukuba mu ttooki y'essimu kwe kuweta nadde emmanju. Awo ne tutandika okukuba enduulu. Amannya? Nantongo Shalwa. Tandike.
Amanya gange nze Kiwanuka Vincent nga nzaalirwa wano. Obuzibu obwabadde wano abatemu baatulumbye ku ssaawa ng'emu kitundu. Nabadde ngenda kunaaba nendaba emmotoka eweta mu luggya lwaffe. Ne ndowooza bagenyi bakoze eki, bazze kubuuza ku muzeeyi waffe ne paakingi era wano wennyini we mulaba ne bavaamu. Kati nze bansanze ngenda kunaaba wali mu kayiga emmanju, ne bajja ne balinnya amadaala eri emmanju ne bakonkona. Nze ne ngenda mu kiyigo ne nkola ki ne naaba. Nagenze olaba omwana omuwala baadde munda ne mukadde ne baggulawo ne bayingira lumu n'engatto zaabwe. Ne neebuuza bagenyi ki bano abazze ne bayingira n'engatto. Ne ŋŋamba wayi kamale okunaaba nzireeyo ndabe ekiri munda mu nju. Ne mala okunaaba bulungi nnyo ne nzijjamu eno ennyumba enkadde ne nzizaayo tawulo yange. Ne omukulu wange yabaddeyo ng'alina gw'anyumya naye naye nga naye tamanyi kigenda mu maaso eno. Ne nvaayo ne nzijja ne nkonkona eri emmanju ne nzigula akaggi okuyisaamu omukono nga baataddeko kufulu. Kati abadde mu ddiro nga bali mu kukanda muzeeyi nga balina bye bamugamba bamusongamu bati naye nga siwulira. We bampulidde ne bajja, oyo yabadde n'ekimundu najja okunzigulirawo naye ekimundu sakye yadde akyakisonsese wano. Kati bwe yazze okunzigulirawo bw'ati n'alyoka akisikayo nga sobola nakudduka n'akinsimba wano. Naŋŋamba gwe twagala baatugambye abantu bana be twagala okutta gwasembayo. Ne mbagamba ate bannaye mutwagaza ki? Ne baŋŋamba jangu eno. Nannyingiza n'asibawo emmanju nazaako n'ekkufulu n'antwala mu ddiiro. Nze ne bankubirawo engwala ne bansiba gino emikono n'amagulu ne babigatta n'emikono emabega. Olwamaze ne bambuuzaawo amannya gange, ne bambuuza ono omuyita otya, ne mbagamba naye oyo mukadde wange. Ne bambuuza gwe batugambidde ddala gw'obeera ne muzeeyi gw'omanyi ebibye byonna, sente ziriwa ze mwatunze mu ttaka. Ne mbagamba banne muzeeyi tannatunda ku ttaka n'erimu era ne sente tetuyinaawo, twakava ku kitanda muzeeyi amaze omwaka mulamba nga mulwadde. Ne batugamba ebyo ffe temutubitugamba mutuwe sente miliyoni 3 twagalako 2 ffe tubaleke kuba batusindise kubatta. Ntubagamba banne oba mututta mututte naye ffe mututtira bwereere, yabatumye yabalimbye. Kati awo olwamaze ne batandikawo okunkyungwakyungawo ne banninnya engatto ku mutwe. Ne mbagamba bannaye sirina senga ne muzeeyi we yeegayirira awo. Omwana wange talina sente biki yakava ku ssomero ku sente naye akola bubwe bwa kinaku. Kati we balabye nga tewali yonna sayini yakubawa sente, omu oyo eyabaddeko omutini omuwanvu omuddugavu ye natandika okunoonya mu nnyumba. N'agenda mu mmotoka n'agikebera yonna n'avaayo. Nadda mu kisenge ekya mukadde omukazi n'akikebera nakyo. Namala n'avaayo n'adda mu kya muzeeyi omulwadde gy'asula nakyo n'akikebera. Kati olwavuddeyo ndowooza ng'alina z'aggyeeyo ze yasanzeemu mu nnyumba. Kwe kugamba ono gwe yazze naye ti nabo abasigadde baseeka emiguwa, oyo bateeke n'emitwe wansi. Kati baadde batandika okusiba mukadde kuba nze baadde basibyeko nze nzekka. Baadde batandika okusiba mukadde. Ono bwe yajjidde mukulu wange ng'alaba ate ababadde eno mu nju nga banyumya tebakyanyumya, alabawo engatto nnyingi ku mulyango ate munda temuli banyumya. Kwe kujja n'ayita Jowani tobaako kyoyogera, n'asirika ne kajja ku luggi. Kati ono yakebedde ku luggi nga lusibe ne yeetooloola eno emiryango. Bwe yasangidde nga kateni ezo zeeyawudde bwe ziti kuba obwedda batukyunga we bagira n'alindizaako. Kati kateni ne zeewenjula. We yatunuuliddeyo n'andaba nga bansibye emiguwa nga ndi wansi, naye obwongo ne bumuweereza nti kati munda mukyayika mulimu ekirimu. Bazze babiri nga be beevuze n'okwevuga, tebabadde n'abavuga.
babadde babiri kubeera n'ababalabyeko emisana muno nga beetala neyo ku kisaawe gye baasiibye babadde yaabo babiri ne wali kabaala era osokolaki babaddewo okwo obwedda batambula babiri bajjidde ddala nga bampita nkanga bwaddaani nkanga bwaddaani nga nsangibwa ku kyalo kye bayita Kiwumu. Twawulidde emiranga batudduukirira ensonga okukwatibwa jjajja waffe ne bamusiba emiguwa, naye abaakoze ekikolwa ekyo tuba bakwatako bo nga bo tetumanyi kye twandibakoledde kuba jjajja waffe mulwadde ne bwe bandimusindisa eri yandibadde afa bufi, naye twagala obwenkanya abantu abo bakwatibweko kuba kojja wange ono bamusibye emiguwa, maama wange Joani ne bamusiba naye, jjajja naye n'asibibwa kati n'1,500 omwana lwe yabadde nalwo ne balutwala. Tuvumirirwa ekikolwa ekyo kye baakoze, nze beebi ebyange. Babadde na bisinga kinaki? Babadde n'emmundu ne bagisonga mwono kojja wange, babadde n'ekimundu naye nga kifu babadde n'emmundu ne bagisonga mu kojja wange kuba ne mu mmotoka yennyini mwabaddemu ebisi, mwabaddemu ennyondo, zittuulu, byonna mwebiri omwo. Ekikolwa ekyo kye bakola kibi nnyo, kibi ddala. Ekigendererwa kyabadde kyaki? Ekigendererwa kyabadde kujjako jjajja ssente nga balowooza yatunze kuba bagambye bamuwe bo babaawuleko $2,000,000 asigaze yatunze $3,000,000 ng'ate jjajja talina we yatunze. Byonna ebyo kati awo simanyi kigendererwa kyabadde kyaki, oba ani eyabatumye oba ani eyabasomedde eddiiru eyo ffe tetumanyi nako. Manya gange yenze Fiona Nakigudde. Twali tuli awa kizindaalo nga mwannyina zaalanga. Wekizindaalo n'alanga landiroodi wange bamuwambye bamusibye omuguwa. Twadduka nituuka wano nga bulaza wange bakyagoba ababbi. Kutuuka no ng'emmotoka bagitadde awo. Ne nsalawo ne ŋŋamba muganda wange omu ne mugamba baabumanyi emmotoka tugyokye. Tata n'atuddamu n'atugamba temwokya mmotoka. Engeri gy'eri ki eri wabi eri kumpi n'ennyumba. Tukomawo tugenda okukebera mu mmotoka abavubuka okugula emmotoka nga mulimu ennyondo, mwalimu ekintu nga kiringa kambe, kale nga balina tulu yaabwe ng'erimu ebyuma. Ebyo ne bitwalibwa, essente baazitwala, ezaali wansi wa tata waasula zaatwalibwa mu kisenge kya maama ne bafukulayo yonna nazo ne zitwalibwa. Kale abantu moodula eyo kuba emmotoka yasiibamu ng'etambula muno n'egenda ku kisaawe n'evaayo, abaagiraba ne bagenda wali kabaala ne banywawo omwenge ne bajja maama abaavaayo eri ewaffe mu senta, emmotoka yajja emuvaako mabega okujja n'ekyama ne batandika ekikolwa ekyo. Naye oba emmotoka eyo kituufu twadde twagala kwokyanjo kye naye lwakuba nti baali bagitadde wabi, ebyo bye byange. Ekikolwa ekyo kye baakola kikyamu. Amanya nze Nakigudde Joani. Nakigudde Joani. Kakati nali nyingizaayo alabaawo ku mulyango ne baŋŋamba twagala kujajja, ne mbagamba tasobola kufuluma naye muyingire mu kisenge gy'ali. Kakati ne bayingira, omu n'addayo n'asooka aggalawo oluggi. Kati nembawo obutebe ne mbagamba jajja wuuno, ne mbawo obutebe 2 tebaatuula ne bagamba muzeeyi baatutumye tukutte ne mukazi wo n'abalala abayingiramu be tusangamu bonna tubadde.
nagamba munzite nkoze eki ne bagamba batuwadde obukadde 3 tubatte mwenna bana batugambye muliwo wano ewaka tubatte naye naawe tuweeyo 3 tuleme kutta bijja n'abagamba nga siinaawo kasente kati ne bamugamba jangu odde eno mu ddiiro ne batutwala ffenna ne batuzza mu ddiiro ne bagamba gwe mukadde yeebake wansi neyeebaka ne bamugamba vuunika omutwe togusitula neyeebaka nange ne neebaka wansi ne bagamba naawe weebake wansi nange ne neebaka wansi kati awo Alakiwa yabadde azze nga yagala ku mmere n'atukonkona ne bamugulira ne bamugamba naawe yingira n'ayingira nga tamanyi nti nno babbi n'ayingira ne basibaawo ne bamugamba weebake wansi ne bamusiba emikono ne bamusiba n'amagulu nange ne bansiba emikono ne mbagamba mutusonyiwe naye ninamu 1,500 ne bagamba nalo luleete ne balunjijjako kati omu n'asigalawo nga agamba jjajja tuwe ssente jjajja n'abagamba siina ssente kati omu n'asigala nga atukuumye omulala n'agenda mu lusenge n'aggyayo ssente zonna n'azitwala ne baggyayo n'ekibokisi kya sabbuuni n'ekibokisi kya giraasi nga bagenda zitwala kati awo taata we yazze n'akebera ku luggi lw'eri mu katuli n'alaba omusajja akola waati mujajja kati n'ajja eno ng'awo kateni yeewenudde n'amulisa mu ssimu ye nanga alaba awo jjajja musajja atudde mu ntebe taata muganda we nga awo ne bakuba enduulu awo ne baggula oluggi lw'eri ne badduka Kiwanuka Vicenti bamusiba emigulu wa Kandooya ne mukadde maama ne bamwebasa ne muwala wange Jowani bo ne babagamba mwebake kati baamala beebasa n'oli nga bamusibira Kandooya ne bayingira mu bisenge ne banoonya obusente bwabwe obwalimu ne bakola ki ne babutwala naye nga bo mu kujja baali bamanyi nti mukadde alina ssente ngo alina we yatunze kuba alina essomero wali bo bwe baaliraba nga balisiize langi bo ne bamanya nti yatunze ate nga yali tatunze ne bawoza twagala ssente batugambye bakuwadde ssente olw'omande kati n'abagamba sirina ssente ndi mulwadde emyaka 2 ndi ku ndiri ssente ndiwadde tugenda kutta kuba batutumye batugambye bo batuwadde 3 tujje tubatte naye tetusobola batta bwetuwayo ssente ng'obusatu nga tukulenga n'abagamba sirina era n'awanika emikono ye n'asaba Katonda we n'abagamba Mukama yamanyi sirina ssente naye baba bagambye nti nnina nze sirina ssente mukole kyemukola kyemwagala kati abo ne bayingira ne balinamu obusente bwabwe era obutono obubajjanjaba kugula ddagala kuba benzaawo ne babutwala kwasama naye nga nze mpulira bagamba twagobye eri gyensula nga amaze okwekenneenya embeera eyali ewaka wano nga tagitegeera najja n'atunona gamba bannange mbeera eri ewaka sigitegeera ndaba emmotoka epaakinze mu luggya waka wonna wasibe naye ndaba engatto ku mulyango ziwera ate wengezaako okulingiza munda sibalaba enzigi zonna nsibe mujje bannange tugende kati tugenda okutuuka wano motoka nga weeri mwanyinazi n'agenda ku luggi Jowani n'ayita Jowani kyekiri wano agasajja ne gagugumuka ne tugalengera munda ndoza gagenda okutunula n'emiryango ffe gye twafulumira nga tusazeeko ne gayita emmanju
ne gafulumbira emmanju tugenda okwetooloola emmanju ne gatandika okudduka kati ffe twagoba ono eyakwata wano ekyengulu eyajjaawo mu kkubo kati ne tumufundizaawo mu kkubo nga tumugoba ne tumukubanga tteke bwagwa tumukuba engwala bwagwa kati agenda okulaba tumwezinzeeko nnyo naffe twali twagala tukole ki tumunyweze tumukwate eyo jaketi yagijjiramu awo mu kkubo yali mabega ng'eriko ekigambo mbu Uganda Police n'agijjamu n'agisuula kati bwe yasituka bw'ati kwe kututiisa n'atugamba mwe kati munjagaza kingenda kubatta busi n'abanga akwata ne tulowooza nti alabika ajjayo ki kisi kati awo yafunira gaapu n'adduka. Mpale ba eru. He assumes all. Kiki kimwate kale bwali bwakawungeera nali nva kabaale nyiri bali mu poliisi kuba ebyambalo babijja abasirikale nga balina be babibajjako nga sikikola kirungi kuba tubalaba oba omanyi musirikale wuuyo kumpe naye obyomudaala oba kusaba ng'emu kitundu babiri tutuwulira enduulu bajjanga basatu ba babiri nga badduka omu n'abuukira eri nga tukyali awo ku bumuli wansi omulala katukuba enduulu kumbe naye tuli mabega naye akuba enduulu yena yabadde mu kyambalo ekyo kati yatuukawo mu kkoona ng'alaba tusigadde bakazi basatu n'agamba mwogera ki kale n'agalula eŋŋuumi ye ne tudda emabega n'ayambuka kasaawo bwe yayambuka nendaba nga akyama wano ewange nesitajja kuba yakyamira awo nenzirayo eri kale nenzirayo eri gye baadde bagenda okubba wano nesitajja awo kati egyo wenalabisaawa nga 10 oba nadde enkola kyawo nenengera niigiina kuba bagambye omubi yali mu niigiina nendaba n'empale ya poliisi ate nga nagirabyeko ekiromo eryabadde ayambadde awo nempitako ku baneiba abamu ne bagira ne bayita ono omwana kati olina kyoyogedde nti yayagadde okwagala okukuba yayagadde okuba eŋŋumi kale nga wali mu kumugoba fenga tetumanyi nti yeye nga tukuba endulu naye ng'akuba nga waliwo abali mu maaso abalala betugoba naye ng'akuba kati we yatuuka awo mu kkoona awo nga batusigadde batini tewali gwe yakuba ne kale yagigalula n'abuuza mwogera ki ne tumuleka n'ayambuka n'akyama weewaabwe nesitajja banga ebikozesebwa emmundu ebyamagye engoye uniform which are clearly known to be a preserve of security forces nga bajja ne babikozesa ne batandika okutulugunya abantu mbeera kiteeka ku bakulembera ebitongole by'ebyokwerinda okuviira ddala waggulu ku mwami Museveni IGP CDF kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga abantu baffe batulugunyizibwa mu bintu ebiriwo bye balina okukola poliisi n'ebitongole ku madde balemeddwa nti osanga n'abantu ab'ebijambiya bawamba abantu ffe bonna gye muli eyo obwavu bungi buli omu atandika okutekinga precaution bw'obanga oli muvuzi wa bodaboda please tuyambe okendeze ku budde obw'okukola ekiro buli gw'oba otwala mwekengere
era ne banoboleka ku stage oyogere nti ngenze wano n'obanga eri totuuse bamanye makati awo kibadde kitya era namwenna ne mubanga mwinako bye mutunda basebo namanya bakutwekisize bw'obanga ekibanja ky'otunda nga kiri mu kyalo fuba okulaba nga ovaayo mu kyalo endagaano ojja ogikolere ositule kiyamaani wo ogende mutuule awantu gwe mwesiga ne ssente muzitwale muzitereke mu banka naye embeera ey'okutereka ssente mu nnyumba egenda baleetera obuzibu bassebo ne banyabo so mbakubiriza ne bw'obanga otunda ttaka ng'oli mu kyalo fuba okulaba nga ekyalo kyonna tekitegeera nti watunze abawulirizi I'm the DPC Nagarama and we registered an incident of robbery and vandalism in the areas of Kasenene. We received information at around midnight of a vehicle that had been abandoned by assailants whom we are still hunting for, who had attacked the home of Mzee and the wife and carried some money. And because of the partnership, the police with the public, abatuze basobode kutuyambako niba respondinga mu budde kati bali ababi ni baduka ni baleka matoka tukyabuliriza mwebale nnyo ku respondinga kutaasa era polisi batugambiddewo nitugendayo kiro nitusanga victims nga bacha tutuna bafuna wadde twabasuubulira ebyambalo ebifaanana bya polisi investigation zikyali ongoing tujja kubanga tuba updatinga mwebale muzeeyi bamututteko ssente mmeka iyo ebadde ku kyalo Kasenene Ntonto parish mu Kyampisi ekirungi poliisi ensonga ezo zikutteko bulungi nnyo already waliwo emikululo egisobola okutuyamba okutegeera ababbi abo era nga soza bajja kukwatibwa ekibinyogeddeko ne poliisi nsaba okusooka ddala abantu beewale nnyo okubeera nga bakuuma nnyo ssente ez'omu cash mu mayumba gaabwe ennaku zino olina omukisa okutereka ssente ku ssimu yo abantu bangi nnyo bafunye akawunti mu banka ssente ntono zolina okuba nga obeera nazo kuyambako ku bintu bya bulijjo byolina okuba nga okolako naye nga abasajja oba abo ababbi abalumya omukadde omyaka 75 muzeeyi wava munno ekintu kye bakoze balina kukisasulira bateekwa okunoonyezebwa ebintu bye balese ebikotikoti ebasudde okubuzaabuza ndowooza bali babba dda saidi zeyo esseeta ebukerere eyo kubanga basuddewo ne IDs omuntu gwali babbako ebintu ebyo esseeta ebukerere eyo so tubanoonya era tugenda kubakwata bajja kugulwako emisango tubaza mukama nti obulamu bwa muzeeyi bwasigaddewo ate mu sizoni eno tusaba community yeyongera okufuuka jjejjera kali ya community ya wano w'ekyalo kino ekintu kyeyakoze kyabadde kirungi nnyo okulaba nga basuuza bawuliza community kiki ekigwayo bawuliriza enduulu ne bazidduukirira era ababbi abo mukama yabawoza buwonya naye nsaba buli omuntu alina amawulire agakwata ku babbi bano oba yabalabyeko babaani agasharinge naffe bannange mbakubiriza kuba mpulira waliwo yasudde ebyambalo by'abasirikale ku kyalo okwo bano ababbi saagala kuwulira nti wano mu mukono omuntu atali musirikale wa magye oba wa poliisi kyayambala oba tambula oba makooti oba amasweta agaliko aga poliisi kimenya mateeka okutambulira mu byambalo toliwa ebya poliisi oba ebya military oba poliisi toliwo mu kitongole ekyo so watwakolawo ku operation omwaka oguwedde operation eyo n'abavubuka abageto abakulibwa General Damulira netufuna ebyambalo bingi nnyo ebyajjanga bannakyewa biko byawo era mbasaba buli wolaba omuntu atali wa poliisi nga n'ekyambalo kya poliisi iwatakireeta bwe jangu otubuulire nti omuntu oyo yeteeka mu kifaananyi kyatali alina tulugunya abantu tusobola nga tukolaki nga tumukolako nga bwe tulina
okukolako mu mateeka.